Monopoly. Nabakola content saagala temukola content tujja kukola ebyamawulire byokka teri kurekodinga terikola teri videos. Your worship, the person is in court. Inquiries in the matter complete. When I refer to her and committed to the High Court, what governments are coming to the government and court and the summary of the case are going to be read to you. You do not need to read to them. If you have not understood anything, you let me know that you have not understood, you look at it secondary school is yali muganzi koyinza omuyiga boyfriend w'omuwala bweyagana n'azibwa Christine Kisaaki muwala we abagamba nti omusasi gabakirimu olimu na bizinesi nga bizinesi zozikolera ku naye ng'oli mu buzibu bw'amabanda sale atugawa vision y'okumbe mukusukera mbugwe walinga nga toliiwo walekanga abaana bo basatu mugavumenti omukozi wawaka era ng'otera okuva eggulu n'okunawo nga bakyesingako bakubakira mu mwaka gwa 2005 omugenzi ono yatandika okutuukira omuwala ogwayita Christine Kisaaki ng'amusaba omukwano kati mu mwezi gwa 11 omwaka 2025 oyinza okuyita Novemba yatandika ogenda ewa neighbor wanazibwa Christine omwana Martin yatandika ogendanga ewa neighbor wanazibwa Christine okuno naye engoye n'ebintu ebirala
awo bwe yamanyira amaka nti omwezi gwa 11 oyinza okuyita mukemba nga gugwa omugenzi n'atuukirira Kristo muwalawo ng'amusaba abeereko naye mu maka ago okumala ennaku 4. Ekintu kye yakola n'amala awaka awo ennaku 4 oluvannyuma n'avaawo. Ng'ono omwana omugenzi ono n'abanga ajjajja mu maka ago omwezi ogwo ogwa January 2026 yajjanga mu maka ago omwezi ogwa January 2026 omwana ono omugenzi bati yakomangawo mu maka ago. Mukati mumu nigwe wakomawo okuva eggulu n'oyingira ennyumbayo n'osanga omugenzi oba oyinza n'omusanga lubona bagambye bekirambi nga yeekwese mu kinambiro ky'ekisengeke ekyakuviirako okukuba omukati bakuŋŋaanira ebweru amukadde ne defense secretary w'ekyalo eyakuyimiriza okugenda maaso n'okulwana n'omwana omugenzi. Ono defense secretary bwe yabiyingiramu ng'amaze gali abatawuliriza temulwana bwe yabiyingiramu n'akwatagana n'omugenzi n'amulamba ya maama we bwe bayitana Nakiyemba Imelda n'amuwa n'enamba ya kyawusomero mbukati maama w'omugenzi ne head teacher ne bagenda mu makaago ne balwaminga omugenzi obutaddamu kujja mu maka gano ba mu makaago bwera omugenzi n'emazibwa ne batwalibwa okuteekebwa mu ggwanga bwenoddayo mukati oluvannyuma lw'ennaku nga 4 ono omwana Martin omugenzi yakomawo mu makaago era n'abeerawo paka ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 oyinza okuyita olunaku lwa Valentine. Mukati bwe baali eyo oba bwe baali awo n'asaba omuganzi w'omulaitanazi wa Kristo muwalawo omutwalo mu kitundu asobole okugenda afuna engatto ze okuva mu kibuga era omuwala omunamu omutwalo mu kitundu n'agenda kusaawa nga 12 n'akoma ku ssaawa emu nimbukola olunaku lwa Valentine oba olw'ennaku z'omwezi gwe wakomawo okutu n'okomawo mu makaago oluvannyuma n'ogenda kufaamuyo osobole ku mbuzizo watera mukikama n'okomawoko n'ogendayo nga embuzizo nokera kubamutegeera bunaye ku luno olunaku bwakomawo okufaamuyo n'okomawo ewaka wasanga muwalawo n'omugenzi n'abatooba n'abaana b'abato abalala babati mukasabawulira ng'omuntu akunkula ku luki ne beekengeramu kabaka bakireka bajja yakomyewo kabaka bakireka okomyewo kubanga oba bwebumuddewe bagamba olukyalikatali yakomyewo kubanga bwebumuddewe mukati owayingira mu nyumba muwala wa naziwa muwala wa natuka ekyakupirako okumanya lwaki ate muwala wange mukati ono omugenzi Martin
kitanda kyo wansi kisenge muwala we yadduka ye omugezi yekweka mu kitanda kyo wansi kisenge amasanga wansi eyo nga yekwese mutandika okumwana nga bwemukuba mukozeswamu kasita wategeera nti omwana omukubya nnyo kasita kyalina amaanyi amaanyi gamuweddemu musalawo n'omusikayo musalawo n'omusika n'omutumya ekisenge akava ku shedi y'ennyumbayo awo bwe balabira bayali amaseresi bwe n'otuka n'oddayo kati mu area defense waiter bw'oleeta Kizito Kanyero bamutegeeza kutubeera tutuuseho eyajja n'akakasa kituufu omugenzi yali akubisibwa nnyo paka okufa mukatono wa defense n'ayita poliisi eyajja mamukukalo bakumukala yali eya poliisi omutegeeza n'ekibuku ky'abasirikale okwa omwali n'abano abeekeddwa ekikolwa kiba kikoleddwa abakola by'okunoonyeza ku musango waliwo abasirikale ab'enjawulo omubiri gw'omwana omubiri gw'omugenzi gwatwalibwa mu ddwaliro okwekebejja era nga kinamuvaamu ennaku z'omwezi abiri mu bbiri omwezi ogw'omwaka 2016 ibwe wakwatibwa ekibuga ky'eggulu ne bakusiba oluvannyuma ne bwe bakubuuza kiki ekyabaddewo byabadde bitya n'okkiriza omusango bagaagala kituufu namukubye paka kumutta ng'okozesa omukka era ebyo bigambo ne babiwandika mu statement ng'okkiriza nti namukubye paka kumutta nga nkozesa omukka kati n'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'okubiri ibwe bakwekejja nga bakozesa olupapula lwa police form 24A basanga nti mwaka akaseera walina emyaka 45 eyali ategeewo obulungi buzira buzibu bwonna era nga kigambibwa mu ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 omwana ono Martin omugezi ssaawa zino bamwekejja nga bakozesa olupapula lwa police form 48B ne basanga nti yali akubiddwa mubirizi muno ku kabina nga emigo gisazizazi ekyamuviirako okufa era ng'obudde obwali bugamba nti Uganda batandise okufunisa omusango guno bugenda kuleeta ebiziiti oba obujulizi bwano wamanga okukweza olupapula lwakutegeerako olupapula lwakutegeerako omubirizi neri gye bayita charge enforcement statement kyewawandiika oba ebigambo byewagambamukubye okumutta n'enfaanagana y'ekifo oba enfaanagana y'awaka wano bagambye ekikola kino wekyali kibayise sinofukayo kooti nayo gajja kireeta konfutusoramagaziti n'endala kooti gyenaabesabira mutegere. Any questions? Yes. Ebyo ojja kubyogera nga bakuwadde omwaganya okubeera nga the accused person is accordingly committed to the High Court for trial at the omulangiza okusinza mu High Court omusango gwetandika okuwulizibwa ku lutuulo lw'okuwuliriza embalirira
Can you wait for me? I have that program that I one. Anti tebaluwa. Alinye nawe. Hata abasibula. Leero tusooke ne mwana muganda manki. Leto bina soka no. Mwami musasi sigala ngometa mwami still kwa tali mwami. Mwami musasi abati muwe kibonereze kigwanidde mu kyokutta kiyakola. Gende? Erinnya lyange nze Nalubega Letitia era nga nze nali muto wa Kenya Martin omugenzi kati. Era nga twali abaana babiri kati nasigala omu. Omugenzi Martin yattibwa omwami gwe bayita Musasizi Herbert. Era nga leero kkooti esazeewo ne musomera omusango gwe yakola ogw'okutta muganda wange. Era nga bamusindise mu kkooti enkulu oba gye bayita High Court. Mbadde nsaba gavumenti emuwe ekibonerezo ekijja mu musango gwe yakola, ekibonerezo ekijja mu kutta omwana eyali talina musango. Era nsaba gavumenti emuwe ekibonerezo nga naffe kubanga era kyetusobola osanyusa Martin yonna gy'ali kuba kati tetulina kyamaanyi kyetusobola mukolera, tetulina kyetusobola mukolera wadde tetulina wabula naye kennyini wanalaba nga afunye obwenkanya naye ajja kuba musanyufu yonna gy'ali. Era kiviireko n'abazadde abalala okuyiga oba abantu abalala okuyiga nti temulina kukozesa busungu ne bwe bansobi nnene ntya oba kitya tolina kukozesa busungu kutta muntu. Era okutta si solution, okutta si kyekimalawo kuba solutions zaali nnyingi ze yali asobola okukola naye ye nga ye n'omutima gwe baasalawo okutta. Era ne gavumenti emuwe ekibonerezo ekijja mu kutta omuntu. Kuba okutta omuntu si kyangu oba tosse enkoko oba osse muntu. Era gavumenti emuwe ekibonerezo ekijja mu ogwo omusango gwe yakola. Era omulamuzi wabadde asoma omusango bagambye nti omulambo gw'omugenzi baagusanga nga mukubeekube. Singa bwe kigambibwa nti yamukuba wamu oba yamukuba ku nsingo n'amutta nedda. Bagambye nti yamukuba n'amukuba embiriizi n'amukuba mu mutima n'amukuba mu kifuba n'amukuba mu mutwe. Era nange nakirabako. Naye
that means omusajja yakozesa obusungu ate yamala ebbanga kitegeeza oyo omwana yalaajana omwana teyasirika mulundi gumu omwana yalaajana omwana yakaaba muganda wange yakaaba yalaajana yali mu bulumi era yafiira mu bulumi temusobola ku makya tuga nti mugenda muwa ekibonerezo ekiweewufu nga yeeyatta omuntu eyalaajana. Amanya gange nze Nakiyemba Imelda mama Martin omugenzi. Lwali tubadde mu kooti leero ekkiriza n'esomera omwami musaasizi omusango gwe ogw'okutta omwana Bukenya Martin eyali student ku Hillside. Bamusomedde ne batusindika mu kooti enkulu lwakuba tebatubuulidde kooti erituula ddi tetunnamanya era tetumanyi tunaamanya tutya nti agenda kutuula mu kooti weti kuba kooti nnyingi ndowooza enkulu simanyi naye tebatubulidde kooti erituula ddi era kooti ki. Bamusomedde emisango gye gyonna nga bwe yagikola ate era ekirungi musaasizi yagikiriza emisango egyo yagikiriza emirundi ebiri ogwasooka yagukiririza ku poliisi ne wano mu kooti ye mwennyini nga tebannagumusomera era n'agukkiriza omusango. Kikimumbuuza butereevu fayiro okusinziira ku mwana bwe yakubwa fayiro si bwegamba omwana wange yakubwa nnyo kuba omulamuzi wabadde asoma fayiro agambye omwana yakubwa buli wamu omwana yakubwa omutwe omwana yakubwa akabina omwana yamenyebwa embiriizi ebyo nabitaddemu naye omwana bamukyusa n'ensingo omwana wange bamumenya ensingo omwana wange bamukuba ebitafaali ku mutwe era byasangibwawo era kyemmanya abapoliisi babirina kuba babijjawo ku ground nange natusangawo omwana wange omusajja yamenya omuti omunene ogwa antena gwa kalituusi omunene ddala omusajja n'agumukubisa byonna byonna sibiwuliddeemu naye katukkirize kubanga obujulizi obwo bwonna tubulina era poliisi ebulina ayo abulina era obujulizi obwo bwonna bujja kujja mu kooti. Suubira omulamuzi yenna agenda okutula mu musango ogwo agenda kuba mukyalo oba mwami muzadde agenda kutunulira omwana wange obulumi bwe yafiiramu agenda kutunulira obulumi Martin mwe yafiira awe Martin obwenkanya omwami musaasizi afune ekibonerezo ekijiira ddala mu ye kye yakola ekyokutta. Esebo tandike obwennyamivu we buli tiwadde omusango bagumusomedde omwami musaasizi Albert naye tebatubuulidde bugenda tandika kuwulirwa ddi oba tutandika ddi okuwoza wadde omusango bagumusomedde naye tutegedde kooti ki gye batusindise kati simanya butya bwe nina kumanya oba nina koma wano ku kooti ye Matuga we tuli nembuuza bamutadde mu kooti ki era agenda tandika ddi okuwoza kubanga teera abantu bangi be basindika mu kooti enkulu bwe batyo oluvannyuma lw'emyaka 2 n'omulaba ebweru ng'ayinaayina kansibire ekyange banaye tekigenda kubeera bwe kityo. Okutya kwange kuli awo nti omwami musaasizi wadde bamusindise mu kooti enkulu wayinza okuyita emyaka 3 nga sirina kyemmanyi nga nkoma wano bangamba bakusindika mu kooti enkulu omwami musaasizi oluvannyuma lw'emyaka 2 oba 3 ne mulaba wabweru ng'ayinaayina naye kansibire nti bagenda kuntegeezaako kuba ennamba zange kwe ziri ku fayiro era ennamba ezo ngenda zikuuma nga kwe ziri ne gye nkolera era nzize nga njogerayo nti nkolera ku Ham shopping ground bw'ojja n'obuuza mama Martin buli muntu amanyi so kansibire tebagenda kumpa excuse yonna titwakunoonya n'obula kubanga kati nafuuka mbwa njeru buli wamu ndabika. Nze muganzi Mariam olunaku olwaleero tupedde mu kooti nga bulijjo omusibe afune bamusomera omusango ne bamusindika mu high court naye obuzibu batufunye mu kyo bagambye bamusindise mu high court batuwadde lunaku ki ku high court ki gye bamusindise tetutegedde lunaku ki lwagenda kudda mu kooti nga tuli awo tetubitegeera kati simanyi kiki ekigenda mu maaso situtegedde lwadda lunaku ki kubanga kati olaba addawa high court ki kati olaba muyinza okudda eyo wabweru ne mulinda bajja tutegeeza mugenda okulaba oyita ku situti z'e Kampala ng'omusango onookibuuza okwamulugunya kwennyina tetukitegedde wadde bamusindise mu high court naye tetubitegedde bibuzeemu.
Don't